you. It works for the outfit. Thank you. It was unfortunate okitegeera nti neighbor wange teyaleese Grammy okitegeera neŋŋamba naye nenteekawo ensonga neŋŋamba nti singa kyabadde nti oba singa kibeera nti abayimbi nga bakonyeeko bangi abayimbi ab'enjawulo omuli nze n'abalala bangi okitegeera nti singa kibeera nti singa osanga singa ffe twabaddeyo mu awaadi ezo oba mu ndala zonna zonna twandibadde nga tulina awards nnyingi mu Uganda naye olw'okuba nti omukulu yeesigaliza ebintu byonna okitegedde like connection yazeesigaliza byonna ebiyinza okuba nti bikola ki okitegeera tikati for example like it is down here, no 9 years down the road. Can you imagine tetufunangayo ka nomination konna akala wadde aka BET ate nga wabanga agera mu bintu bye agamba nti for God and my country. That's not being for God and my country, that is being for God and yourself. Tosobola kugamba nti for God and my country era ekigambo kisaagala mudamuwulira nga akyogera, saagala kuddamu muwulira nga ayogera ekigambo for God and my country, agambe for God and himself okitegeera. Tosobola kugamba for my country nga okuniza oba nga weekuniza okitegeera, weekuniza kubiyinza okuba nga byongera okuwanika industry yaffe nga yo, weekuniza connections, weekuniza contacts, story nyingi ne examples nyingi nakigezaako. I tried it, yeah, nja babuulira ebintu byonna era kyatutuusaawo ekyokusaba contacts ezo. Buli kintu kibaako n'akaseera katuufu. This is the right time and it's not today. Kino sikyogera mu mutima mubi, ge mazima naye kyekituufu ate bantu bangi baagala okuba nga bakyogera naye tebasobola okitegedde. Abamu batya okitegeera, abamu batya okukyayibwa naye bw'oba oyogera mu mazima nga sisuubira nti wandibadde otya, bw'oba oyogera kituufu ekiri ku mutima gwo. I think abadde selfish mu jjane yonna okutuuka awo. Bw'otunula ensi zonna zonna endala ez'aba Nigeria ez'abaani olaba nga bali nominated mu awards ez'enjawulo eziri international ezaki okitegeera. Neffe tubeerayo n'omuntu omu toddamu kuwulira mulala okitegeera naye nga kyekyo kyatasobola kusharinga na industry okitegedde. Definitely we have good music, bannange tuyimba okitegeera. Abantu muganda wange husband material golooza nti nomutono eyo si ensonga oba amumanyi oba tebamumanyi okitegedde. Gwe gabira contact sinze nzekka nga Big Eye okitegedde. Bazaayo bayimba bamanyi balina content. Azaayo has content, Daddy Andre has content, Epas has content, Fig Famika balina content okitegedde. Ba Spice Dana balina content, owulira ba Spice Dana balina content, Shiba balina content okitegeera. Omulungi nno, they do a lot, they work a lot. N'ekikujjako ki okuwa omu ku bantu abo omukono n'ogamba nti guno omwaka gundi osobola okuyita wano ne booti n'obeera wali okitegeera. Don't lift up yourself. Situla eggwanga, situla ensi. Honestly kiri tu long okugamba nti mu myaka 9 okitegeera tetufunangayo ka nomination konna kali big akalala okuva etwasemba okufuna aka BET nga ne kategori bagijjawo. Abayimbi be Uganda bakoze ekimala, saagala twenyome bane abantu bakoze ekimala. Okay kale tesobola kubanga mu myaka 9 temuli bakoze ekimala kale. So excited to be here with my brother Eddy Kenzo, all the way from Uganda. You know, he represented from Uganda, I'm representing from Chicago. This record that we did together, Give Me Love, is a blessing. We're blessed to be nominated. Eddy, you want to say something? I just want to say these guys are looking so beautiful. People are looking so beautiful. And I love this atmosphere. It's all about share, spread love. Everyone would like to be here, ladies and gentlemen. Thank you so much and God bless you. His timing yesinga ovaako obuzibu nti saawa eno
I don't know, but I think what people are just frustrated because now where is he coming from at a time? Big guy ne Kenzo ba maribanga nga balinga bola bashiba ne Spice. Then ne batuuka ku point ne bategeeragana biri ne biggwawo ne ku show yagenda n'ayimba bamuwa mukisa ku show ya Kenzo wali. So I don't understand where he's coming from. It's really, he may be saying the truth according to him, but I think the timing is wrong. Yeah, especially when Kenzo is nursing a loss teyawangudde. Sawe no fenna twandibadde tugezaako mulaga nti no, it's okay, hard luck, you know, there's always next time, you know those things. So I don't understand. Lwakuba nti olaba ebintu by'abayimbi obiraba, nze abayimbi nga begamba mbaluddemu nga bolaba abayimbi bapinga Spice Diana abasinga nga bamulaga drop ezo bazigaba bakola ki neno nga underground si basanyufu omwana akola atya stage eyo yonna kati najafuna abantu narrative ya Spice Diana teyayimbye bulungi yatambuzibwa era abayimbi ngera bakubira ba DJ batekamu ba blogger nti okitegeera because she has been doing these shows, that was her fourth show okitegeera kati era nga siya first time to my see muntu ayimbanga ennyonza kati enkweza abayimbi n'obutayagaliza ero jabasanga abasinga babadde bagamba ha banayi n'amalaji binadde njogera nabo kumacha banaga ha Katonda yatuyambye ebintu bibiri weekend Arsenal ne Kenzo obutawangula n'omugambo kati nga omanyi ffe engeri gye tulante tujjamu information nabiki, you don't question them so much, you get it, but that has to stop. It may not be immediately, but what Big Eye is doing is wrong. Chochonge na chimugamba asooka alinda omusajja tanaba nakudda Kampala ate kati yavuddeyo sibitegeera abantu Big Eye tekina Big Eye kati kyenjagala okugamba mu Uganda wano ekibuuzo kya kimulekawa lekerawo kibuuza ate kimulekawa abaana kati bafuuse city ya danger omwana ajja nagamba nti moze oli wambwa n'agenda gwamanya oba okitwala oba tokitutte kati gwolowooza Big Eye we yakiteereddeyo we yakiwandiikidde n'akiteerayo ategeera tategeera okujja ng'agamba account si yo bafeeki oba bamuhackings naye bw'aba nga yabitaddeyo yabiteereddeyo ategeera bulungi okitegeera kyakola akimanyi era akimanyi nti Kenzo ajja nnyiiga oba okitegeera kyegamba kati kati kiki kyaba yeeraliikirira ekyo kati akisabumiti nze akimaze ye yeefudde city ya danger agenze kukiddako. Kenzo tugenda mulaba wa I think one opportunity gy'alina nti ayinza okuddamu n'akola zino concert zibadde nga bamupangisa because such platforms sell you to so many people. Then bw'aba nga yeekutte Matt B bulungi ne profile ya Matt B ne mukyala we gye twawulira n'afuna connections ayinza okubuukamu lwakuba nti kati abantu emirundi egisinga kye bakola akuwaayo oluyimba lumu which you don't know baluna akusambira akajjo batera okusambire naye ekyokulala abayimbi baffe baagala nnyo okakasa audience ya wano ate audience ya wano etambula buli ddakiika so kati kyendowooza kyekyo bw'aba akozeseza bulungi time ye gy'abaddeyo nga teyazze mu bifaananyi byokka he has a chance of going forward anti abayimbi baffe balina obuzibu ffe wano tubalaba Shoni Pajja ne beekuba ebifaananyi omuyimbi ow'amaanyi n'atula ne Shoni Paul lwabuuziza who is the biggest artist in Uganda bw'oba omutegesi kwolo kati gwoli in good books naye n'akutwalayo ne munyumyanyumyamu awo ne mwesuubiza nti tujja kukola studio time ne bakwasa manager ne tuteekayo ebifaananyi ne Shoni Paul ne tuteekayo ebifaananyi ne Arakeri ne bitambula ne Davido biki kati reality ne kustrikinga ne bakugamba one omuyimbi baba n'akola naawe date zalina ze zino you have to fly here like 2 weeks earlier nobera bagerako mu studio ne balaba osobola oba tosobola ate gwosasulira studio ate gwokola kyo bitegera byekugamba kati omuyimbi waawo anaagenda omumaliriza nga byonna bikola oluyimba lufulume ne video yaka akomewo e Kampala wano ng'ekimwetagisa emitwalo gya ddo egi Uganda, let them stop that nonsense. Let us be glad because you know in our lifetimes, and this is so good Mpoleza Kenzo, you know, but in our lifetimes there are things we need to see. We have seen the BETs and again music ya Munenjiraba. We have seen the BET. So excited to be here with my brother Eddy Kenzo, all the way from Uganda. You know, he represented from Uganda, I'm representing from Chicago. This record that we did together, Give Me Love, is a blessing. We're blessed to be nominated. Eddy, you want to say something? I just want to say these guys are looking so beautiful. People are looking so beautiful. And I love this atmosphere. It's all about share, spread love. Everyone would like to be here, ladies and gentlemen. Thank you so much and God bless you.
Thank you so much. Let's turn up. So excited to be here with my brother Eddy Kenzo, all the way from Uganda. You know, he represented from Uganda. I'm representing from Chicago. This record that we did together, Give Me Love, is a blessing. We're blessed to be nominated. Eddy, you want to say something? I just want to say these guys are looking so beautiful. People are looking so beautiful. And I love this atmosphere. It's all about share, spread love. Everyone would like to be here, ladies and gentlemen. Thank you so much and God bless you. Thank you so much. Let's turn up.